bannange kano kammwe abagwi b'ebbakuli abagwi b'ebbakuli njagala mbabuulire kano eno waliwo akantu oba waliwo ekintu ekigenda mu maaso nti omusajja amala obudde obungi mu bbakuli oba ng'ali mu magulu g'omukazi abeera talina maanyi ga kisajja. Ekintu kino eno nkiwuliddeko mu bantu ab'enjawulo naye sigenda kwawukana kwabo abakyogera nti kituufu. Kiba kituufu ate abakazi kibatama. Olina okumasitalinga akadde akatuufu ddi lw'olina okukozesa olulimi lwo na budde ki bw'omala. Too much of anything kitama. Ne bw'oba nga omukuba lugalo naye nga like waliwo omuntu for example nina omuwala yajja nanyumiza kulanga nsenga buulira ku batabani bo omusajja yankubye olugalo nempulira nga binnuma bintamye kwegamba ogenda n'okumutuuka okumuyingizaamu omukiro oluusi olina amaanyi oluusi olina kagalo katini kagundi katini nga yeetamiddwa dda. Ekintu muyige okukikwata mu ngeri eri romantic mu ngeri like etaleetera muntu kwetamwa okitegeera nti tusobola kikola tutya kino bw'oba omanyi nti nno sirina bulungi maanyi ga kisajja bw'oba omanyi nti mune Katonda yantonda obutonde bwange butini Katonda yantonda nti mu butonde bwange nga sikoseza nga lusikoseza kamono sisobola kusanyusa mukyala wange oba kika kya mukazi yenna ne mutuusa ku ntikko. Olina ebintu by'olina okumasitalinga nga ggwe oba by'olina okukwata nti omukazi before ki byemukwatamu eyo video kweri kunene osobola oginyonyaako nobeera ng'ogiraba oba ng'owuliriza oba ng'oyiga ebifo omukyala bye tulina okumukwatamu nti abamu mudda ne mu bbakuli nti mugwa bbakuli n'olyoka oddaawo ku mimwa oluusi gyemmana oba n'oddaawo munda awo n'otandika olusikayo olulimi olulimi tetulwetaaga eyo munda otandika olusikayo n'otandika okombakomba gy'otalina kukombakomba you know kyova olamuwoza nti ate ebbakuli tebakombakomba you know oli awo wenna naawe otaga butazi kyokola tokimanyi omuntu n'atuuka ne yeetamwa abalala oba mumanyi ekifo ekituufu nti musino n'ogunuuna ne gumyukirira. Can you imagine gw'omanyi omuntu okunuuna omusino ne gumyukirira ne gutandika okukuluma obulumi nga kati tegukyalina sensitive tegukyasika olwo lusensitivity lwe gubeera nagoye like nga guwulira gukuluma guwulira gubikoye nagwo ng'omusino gwako. So mastering obukodyo nti nsobola kukola ntya mukyala wange okubeera nga musanyusa mu kaseera akatini nti bwe mba nsazeewo okukozesa lulimi nfokasingawa ate bw'aba akoze bw'ati nsobola okusooka okumuleka n'entambuza ku mikono gyange nga muweeweeta. Waliwo n'eŋŋombe egamba nti omusajja alwa ku mukazi nga mukola romansi simanya naye aba talina maanyi ga kisajja bwe balimba oba otegeka mukazi. Tosobola kubeera ng'ogenda kufumba amatooke n'ogawa olulagala lumu n'ongamba gagenda kujja tegajja ogenda okuganyiga nga ga green galigawo tegategeerekeka meeru okitegeera kitegeeza tulina okusaanika emmere yaffe n'ebeera ng'ekola ki ebuna endagala n'ebeera ng'esobola okubeera ng'ejja bulungi. So omukazi naye bw'atyo bw'ali so yo tuveeyo mbadde ndi ku nsonga yaki ya lulimi na lugalo. N'ekirala bw'oba ng'okozesa olugalo teweetaaga maanyi. Bannange ani yabagamba nti amaanyi ge weetaaga okubeera ng'omukazi omusanyusa? Kafooki munda eyo bwe mba ntaddeyo olugalo kenina okufokasingako olugalo bwe mba nduyingizza ndutambuza ntya ndutambuza in a calm like position ndutambuza ntakula ndusimba mpeeweeta buweeweesi nsoggola busoggozi nkola ntya. Kikulu nnyo abantu mudda ku bannammwe n'omusonseka engalo ng'obula muyingiza mukono gwonna munda gy'oli ggwe ng'olowooza nti kyekyo kigenda okubeera nga kikola ki nga kimusanyusa. Vidiyo zino muziraba n'oziyitako abamu ne muziyita ez'obuseegu ne mubiyita kye mubyagala naye kuno ku nsi teri muntu abateekola nkoziko abo abaasalawo obulamu bwabwe okubukwasa Katonda waabwe abasisita ate nga nabo si bonna nti batuukiridde waliyo abasobya ne bibayitirirako ne bibayitamu n'obasanga nga byabasobako okitegeera nga baayonoona ne beenenyeza Katonda waabwe ne basigala gye bali. So ffenna tubyetaaga bino ffenna tubikola naye ate tulina okumanya engeri gye tubikolamu. Buli bw'obeera nga tomanyi kyokola gwe ng'okola bukozi kasita kutuusa mukolo okitegeera biba tebinyuma
omuntu olina okubeera nga okimanyi ekyokola nti nkikola naawe ng'okyenyumirizamu nti ye naddala ku ggwe yeemanyi nti amaanyi matono. Mugenda ne babagamba nti kozesa olulimi ogenda omutuukako nga yagize edda, kozesa engalo bannange ogenda omutuukako nga yakwetamiddwa dda. Tolaba nti oba oli kwewala nti nno nti kujajinga nti ngenda muteekayo eddakiika 3 simanya malaayombe. Aba tagenda na kuyomba, aba tagenda na kubisiiringa kubanga bibeera bimunyiizizza, bibeera byamutamyetamye dda ng'awulira agamba amala ddi anveeko. Gwe tobeerangako na mukazi n'omugwa ebbakuli n'atayagala kuddira naye nga naawe okimanya amaanyi wali toyina. Ekizibu si nti wali toyina maanyi, nedda, kubanga waliyo n'abakyala abali eyo ng'ayina bbaawe nga wa ddakiika 5 oba wa ddakiika 4 naye ng'ate amukusa ate era ng'amwagala, ng'ate tebamugwa bbakuli nga tebamukuba yadde olugalo naye nga ye awo we baamumanyiriza era ng'ali fayini nakyo. So leka kulowooza nti nno nti nina kubeera ku mukazi ne mununa. Yes, munuuneko ku bbeere tambula, tofakasinga mu kifo kimu. Bw'oba omuwadde pleasure wansi eyo ogambe ngenze mu bbakuli, tabaala bulungi nnyo. Like tegeera ebifo by'olina okukwasaganya. Bw'osalawo nti nze ndi wa lulimi, tegeera nti bwe mba nkozesa olulimi okusanyusa omukyala musanyusa ntya, bifo ki bye nteekako essira, nkola ntya. N'odda ku musino gwa muno n'oguyonka ng'ayonka egundi ebbeere, like ng'olinga omanyi waterabyeko ente nga esika egundi, esika amabeere ga maama waago oba egundi embuzi, like erina engeri gyegasika. In fact walabyeko omuyana ng'akama amata n'asika ebbeere bw'ati, kati naawe osika n'osika ne bituuka ne biruma. Tegeera nti enfuli zino eno siziyitako buyisi, zirina okuba nga weeziri nga za mugaso. Otegeere obukyala bw'omukyala bwakula butya, awo ojja kubeera ng'omukyala omusanyusa era ng'akunyumirwa. Naye ebyo mugwirana ne mupakuka tebibayamba. Gwe n'olowooza nti kubanga bagambye nti gwe teekayo olulimi gira n'obeereyo ssaawa nnamba. Yaani yagamba nti no ddala ddala omukazi osobola omugwa ebbakuli ssaawa nnamba. Ssaawa nnamba eba mpanvu nnyo, ddakiika 5 zimala, ddakiika 5, it's very okay, 5. Naye n'obeera ku munne essaawa nnamba, nedda. Ne bw'obanga toyina maanyi tolwayo eyo wansi kubanga bituuka ne bikola ki, ffe abakyala bwetyo bwe twatundibwa ne twetamwa. Naye nga mbaagala nnyo bantu bange, Omukama abankuumire ate era abanjagalire. Munzikirize vidiyo eno ba audio n'ekome wano eno, mubeere bulungi temujjanga okwo mwena mwena gye musinzira okundaba basharinga, balayikinga, bakomentinga. Mbaagala nnyo 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 nga gye nkomezza. Mubeere bulungi, mweraba temujjanga okwo. Yeah.